Yes, abakatwegatako tuli mu convoy. Yes. Yakatuuka sharing ayita munno. Yakatuuka sharing ayita munno. Ebizibu byatugwiridde dda mukwano gwange. Era nga tuli mu convoy, tuli mu kuva mu ddwaliro ate era nga tutwala omubiri gwa muganda waffe mwannyinaffe Honorable Shakira Nabagasira. Mawulire gano gatuguddeko ku makya. Abasinga obungi mwagafunye ku mikutu mugata bantu. So obudde buno tuli mu convoy era nga njagala okutuusa okwebaza kwange eri Honorable wa Nakawa East, Honorable Balimwezo olw'okubeera nga atuwadde ambulance. Njagala kwebaza muganda wange Honorable David Serukenya era naye asobodde okutufuna emmotoka nga 2 era kuliko ambulance awamu n'endala gywandiise fungwa barabara. So nenebaza ba foot soldiers mwenna nuwa mtwe Maka Geto Speaker Star wa Uganda empya eyaliko oba former aspirant mayor Gamba Bukali era nga yomu atuvuga obudde buno motoka mwetuli. So mawulire si malungi, mawulire mabi kitalo nnyo ddala abali ku the updates online page nze Sweet Apple nga bulijjo ate nga tuli mu kugenda obudde buno mu maka g'omugenzi kitalo nnyo. Baganda baffe abali mu diaspora community mwenna abali e Qatar, abali Dubai, baganda baffe abali USA, abali UK, kitalo nnyo ddala, mawulire mabi nnyo. Abatamumanyi omugenzi y'omu ku baali ba members ba NRM n'atwegattako mu kaseera NUP we yajjira era kyatukola bulungi nnyo kubanga twali tumaze okubeera nga tukola ki nga tufunye abamu ku bawagizi baffe abali bava mu ludda olulala. So embeera bwetyo bweri sharing ayita muno mukyali batono nnyo njagala mu sharing Katongole mawulire si malungi, mawulire gannaku, mawulire mabi nnyo eri ekibiina kya National Unity Platform, mawulire mabi nnyo eri abawagizi ba NUP mu Uganda yonna. So bwekityo bwe kiri mikwano gyange abatulaba, mawulire si malungi, mawulire gannaku. Netusolera okwambukira eno netutsala eri. Tukyuka. Katongole omanyi Katongole oyina siyaasa. Ambulance wedde mama futai. Eyani Tali maite wedde mama futa. Tugende bajja tusanga. Ambulance tugende. Wasa avugani ku picho. Wasa ali Wasa. Ninda kamala. So embeera wetuweeri bakadde bange era nga omubiri gwa mwannyinaffe tugulina wano abantu bekawempe mwenna atwagala okubategeeza yali kansala wammwe Shakira Nabagesera yamaze okubeera nga atuvaako ku lunaku olwaleero. So mawulire si malungi, mawulire mabi nnyo ddala. Tukyayimiriddemukko wano katono nnyo. Naye kasooka tufune Honorable Katongole. Kasooka tufune Honorable Katongole asooka tubule enteekateeka nga bwe ziri. Mukama wange. Wahinna illahi rajihuuna mu kaseera kano olw'okubeera nti omwana waffe ayagala president waffe ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Shakira nti yasobodde okufa. Enfa ye tetegeerekeka nga bwe mmanyi eby'e Uganda. So mu mbeera eno Shakira tumusabye tumutwala waka wabadde awangaalire kawempe awo ketufalaawo bwe tumutuusaawo tutule ne famire tulabe engeri gye tugenda okumuziikamu kubanga bamuziika Masaka. Naye tubategeeza nti Shakira obubaka bwe obwasembeyo mwabulabye nga bwadde bukwata ku General Katumba Wamala ng'abagamba okuyisa obubi bannayuganda kibi. Shakira enfa gy'afuddemu afudde bw'atyo. Naye twebaza bannayuganda abagezesaako okulaba nti muweereza essaala muweereza ensimbi okulaba nti Shakira ekyo mukikola era tubagamba nti Shakira tugenda musiibula mu kitiibwa
tubagamba nti Shakira enfa gye yafuddemu yo naffe tetugimanyi era tesobabuulira nti yafudde kino yafudde kiri naye nga bwe mmanyi ebya gavumenti ya Mwami Museveni ne bwe babitambula eyo yembeera eriwo naye nga twebaza omubaka wa Kawempe North Honorable Muhammad Segirinya n'ababaka bonna ab'enjawulo Honorable David Serukenya chairman so embeera bwetyo bweri bakadde bange bali ku updates abali ku the updates online page embeera bwetyo bweri embeera si nnungi naye nga twagala okubeera nga tubategeeza ebintu byonna tukyabigoberera bulungi nnyo ogenda beera amabega waayo so bwekito bwekiri naye nga wano waliwo Sharon wa Bobby ate naye waali nnyo ku kiddo Sharon wa Bobby mbeera kyeri wano okuziika enteekateeka ziri zitya sinnamanya nteekateeka naye katutuuke obudde buno tugenda wa sawa zino tugenda wakaawe wabadde abeera bamutunulekoko tumale tweyongereyo okay so embeera bwetyo bweri bakadde bange bali ku the updates njagala kutumirako abantu bange abeerutete Tanga Town Council tuli mu convoy era naawe oweera nga hata ni motoka gende tambula ama waliwo nekyo bweki koso tugende so embeera bwetyo bweri akakatika embeera bwetyo bweri embeera maziga meerere ebintu byatabuse dda mukwano gwange updates ebintu byatabuse dda naye nga tuli mu kugenda mu maka ge wano e Kawempe mu kitundu kye bayita Kate Farao oba muganda waffe Dennis tewakiikirira n'omugenzi ono abadde asangibwa naye nga mawulire mabinnyo mawulire ga nnaku mawulire ga ntiisa mugamba mutya mwenna abaliko twagala okubategeeza nti Uganda is breeding obulwadde bweyongedde bannayuganda bafiira kumukumu buli lukya tetunamanya kiki ekigenda mu maaso naye nga twesabire tusobole okulaba nga kino nakyo tukivunuka naye nga otherwise embeera si nnyangu obulwadde bungi tutandise okubeera nga butta bannayuganda so embeera bwetyo bweri mukadde wange ali ku the updates online page njagala kwebaza abaka ba parliament omubaka Muhammad Segirinya omubaka Balimwezo owa Nakawa East njagala kwebaza muganda wange Honorable Serukenya David njagala kwebaza Honorable Serukenya David olw'okuba nti basobodde okubeera bambi abaka baffe aba NUP nga bateekawo ambulances sobola okubeera nga zitwala abafamire kutwala boda y'omugenzi njagala kwebaza buli muntu yenna abali mu diaspora community mwenna nga balina kyemukoza abadde baweereza essaala naye nga Mukama yasobodde kubeera nga atwanukula kubanga yabadde asinga okubeera nga mwetaaga so mawulire bwe gatyo bwe gali embeera yo bwetyo bweri naye nga si byangu mukadde wange atuko naye nga twagala okubategeeza nti buli kimu kyonna kikyatambulira ddala bulungi nnyo sofa tetunaba kubeera nga tufuna atawanya naye nga Hajati wa Bobby kansala Shakira n'abagesera bambi Mukama asobodde okubeera nga amujjulula olunaku olwaleero Mukama asobodde okubeera nga amujjulula olunaku olwaleero tunaba kubeera nga tufuna postmortem report kyoba afudde kino oba kiri naye nga tujja kubeera nga tubategeeza mukwano gwange ali ku the updates online page Foot Soldiers tuli nabo Sharon mumulaba baana bangi nnyo mubalaba balemerako baana bangi mubalaba balemerako okubeera nga buli kintu kyonna tukitambuza bulungi nnyo fenga bulijjo twagamba tugenda kubeera nga twerekera tusobola okulaba Sharon waali ku boda kubeera nga akikwasaganya newankubadde tuli mu kaseera kannaku naye nga ate asobola okubeera nga alinya boda ate asobola okubeera nga akola ki nga agoberera convoy eno ate bwe tuva mu maka gano mpuliddeko tugenda mu district ey'e Masaka gye tugenda okubeera nga tugalamiza omubiri gwa mwannyinaffe ono Shakira n'abagesera obudde buno tutandise okubeera nga tutuuka mu maka ge wano mu Kawempe mu kitundu ekya Kate Farao tutandise okubeera nga tutuuka mu kitundu kye wagenda okubeera nga omubiri gugalamizibwa
gundi eya Kate Farao. So bwe kityo bwe kiri era nga bwe tunuulira abantu bonna bakumye social distance. Abantu bonna bakumye social distance era nga ambulance eno omubiri gw'omugenzi mugalamiziddwa olunaku olwaleero. Ambulance eno omubiri gw'omugenzi mwe gugalamiziddwa olunaku olwaleero. So Comrade Katongole waali, Comrade Ghetto Speaker waali, abaana bonna batuuse dda era nga balina okubeera nga beerabye. So embeera bwetyo bweri naye nga mawulire go si malungi, mawulire gakyali mabi. Mawulire gakyali mabi nnyo. Agamuganda waffe mwanyinaffe. Tebagitunuzamu kamera nnyo. So embeera bwetyo bweri, mukadde wange ali ku updates. Naye so oyitawo. Anyway, tumaze okubeera nga tutuuka mu maka g'omugenzi wano mu kitundu ekya Kate Farao. Tumaze okubeera nga tutuuka mu maka g'omugenzi. Tumaze okubeera nga tutuuka. Nuwajjangu ogire wano bwoti line wali ne bwateeka wali kiri fine. Tekayo omutwe. Kale ne bwenzijjamu naye nga Ghetto Speaker sooka obulira abantu ensonga z'eggwanga kuba abantu baagala kumanya omugenzi programu eri etya. Bitalo nnyo, bitalo ddala ebyokuviibwako muganda waffe n'abageesera. Ekyennaku nga tetunnabategeera kituufu kimuso olw'ensonga nti bwe bulamu bwe tutambuliramu, bwe bulamu obw'okuba nti buli lunaku tuluzinga baganda baffe mu ngeri efaanaganako bweti. Jjojjuzi olunaku lwajjo twaziise muganda waffe bamutubikidde faffe naye yafudde mu nfa efaanaganako bweti. Emabega kaawo wiiki nga 2 emabega era twafiirwa muganda waffe nambeemu mu nfeera efaanaganako bweti. Kale nno tuli mu kaseera ak'okuba nti tulina okwesabira naye ate era n'ekisingira ddala obukulu kwe kumanya bannayuganda ekigenda mu maaso mu nsi nti bannansi tutandise okutondoka mu ngeri efaanaganako bweti. Yes, tuyinza obutawakanya bulwadde nti gye buli naye ate era mukimanyi bulungi nnyo nti mu bulamu obw'okuba naddala ffe abali mu opposition abalwanyisa gavumenti eno okugijja mu buyinza balwana nnyo ng'era bwe mwakiwulira omukulu yavaayo ne yeewera n'agamba nti gurupu ya Kyagulanyi ajja kugimalawo. Teyategeeza nti agenda kutumalawo mu kutukuba masasi kwokka, wabula yategeeza nti ajja kukozesa obubadi bwonna okulaba nga atumalawo mu ngeri emu oba endala. So twesabire bwe gutyo twaviiriddwako ne muganda waffe n'abageesera. Jjojjuzi wano yavuddeyo n'aleeta puroguramu ye abaamulabye bamwamulaba, yavaayo n'ategeeza butya bwagenda okuleeta puroguramu ye ey'okuyambako baganda baffe abawala abali mu struggle ne baganda baffe abalala okulaba nga batondawo ekibiina eky'okufumba emmere. Kyannaku nnyo nti teyafunye mukisa oba oliawo gutuukiriza ekyo kirooto kye. Era ye muntu y'omu yavaayo emabega kaawo n'ayogera ku bigenda maaso mu ggwanga eby'okutta bannansi nga bakozesa emmundu. Ripooti ne zibula mu nfaanaganako bwetyo. Era ye muntu y'omu yavaayo emabegako n'ayogera ku kutyoboola eddembe ly'Abannayuganda, mu okutyoboola ddembe ly'Abannayuganda okukutta kati ensangi zino. Era n'avaayo n'avumirira
ekyokukwata baganda baffe ba Eddie Mutwe awatali musango wamu n'okuwamba baganda baffe mu makomera. So ye munnaffe oyo atuvuddeko olunaku lwaleero. Tufunye omukisa nti batukkiriza tujje tumukungubagireko, weewaawo ngera mumanye ebigenda mu maaso nti tebatukkiriza kumulabako, naye bannayuganda mumanye ki ekigenda mu maaso, mumanye ki okusingira ddala, mumanye solution butya bwe tugenda okwerwanako okulaba ng'embeera eno ekoma. Kuba ekituufu kyo kiri nti tukyaziika. Jjo navuddeyo n'enkola post egamba nti bannange simanyi, wabula nsaba Katonda nti nze essamba we liba etuuse bampenga omukisa oba oliawo ogukola ki, ogusaba essaala esembayo, olw'ensonga nti ffenna bwe bulamu bwe tutambuliramu nga ffenna twebuuza ekibuuzo nti who's next. Leero n'abagesera waba agenze enkyani agenda okgenda. Kale nno baganda bange yeyo embeera egenda mu maaso. Tuli wano Kawempe, tuli wano Kawempe, tuli mu kukungubagira ku muganda waffe. Mwenna abasobola okujja okutwegattako obudde buneeno mujje mutwegatteko, amasimu gaffe okwegali mutukubire, tugenda tuba directinga. Naye ate era n'ekisingira ddala obukulu, mwe mwenna abalina oba oliawo obubaka obukungubaga mukwatagane wamu n'abafamire, alese abaana, alese famire yabadde muzadde, mukwatagane musobola okuyita ku mukutu guneeno ogwa Seggirinya ng'era enkola bweri nti bulijjo gutuyambako okulaba nga tuyambagana, muguyiteko okulaba nga tubeererawo famire, kuba kyekyokka oba oliawo kyetusobola okukola mu budde buneeno, kulaga famire nti tuli wamu nayo. Okay. Akatufune kansala Sitakange ate naye asobola okubeera nga atunyonyola embeera eri wano, kubanga gwe twakusanze wakedde dda, wakedde saa 12. Mawulire gakusanze wagana? Amawulire nno munnaaye wokebera ku Facebook. Nze yasooka postinga Shakira. Shakira abadde kyali wange, abadde mukwano gwange era ng'omuntu omulala, naye twalina enteekateeka naye ey'okulaba nti tukola ekibiina, kuba namuwa idea olw'okuba nti yali alina baasobola okuyitamu okugiggusa n'agiteekawo. Naye ku Sande ndowooza lwe twalina enteekateeka eyo, kandabe ku WhatsApp yange zalina ku z'omwezi mmeka, yampita ku photoshoot nga tulina okukuba abantu ebifaananyi ebigenda okupromotinga ekintu kyaffe. Naye Shakira munnaaye Sande bwevaako Mande kandabe ennaku z'omwezi ndowooza zaali 3 olunaku Jamila lwe yalinayo omukolo gwawo ogw'okuba nti yeebaza abalonzi. Shakira munnaaye saasobola kugenda kulaba nti mubeererawo mu mbeera eyo, naye nga twali tuwuliziganya ennaku z'omwezi Juni nga mmeka nga 4 Shakira yampeereza message nga ndaga ali mu ddwaliro. Ane mubuuza Shakira, egyo gye mwabadde tewafunye, temwalidde emmere, tobanga walidde obutwa? Naŋŋamba buno si butwa, buno si butwa. So Shakira we yaŋŋamba si butwa, ane mugamba kyennyinza okukolera essaawa zino, akulaba nti nkola posti ensi emanye nti ki toli mu mbeera nnungi. Shakira nenkola eyo posti era abafollowinga Siita wa Uganda ku Facebook posti mwagiraba, abantu ne babeera aweya nti mwannyinaffe yali alwadde. Shakira obulwadde obumugoyezza, yagenda n'afunamu obukosefukosefu mu mawuggwe. So kibadde kimuzibuwalira okukola ki, okussa. So naye bwe yafiiridde bambi nga mukwano gwe, waliwo mukwano gwe ava mu famire y'Abalayira Kalanzi, nga naye yafudde olunaku ndowooza lwabadde kwosa ggulo. So amawulire ago bwe yagafunye, wadde ng'abadde azze alwana nnyo okulaba nti aba mulamu, naye amawulire ago gamukoze bubi nnyo, era bwe yagafunye waliwo yakoze ensobi kalera nga yemubimanyi n'amubikira. Naye bwe yafunye amawulire ago munnaaye Shakira omubiri gwe ne gunafuwa, era ne waafiiridde olunaku olwaleero ku makya
nga yeye emu ku mbeera ezibadde zizze. Abasinga bayinza okugamba ajja Shakira Nabagaesera omukyalo oyo yajja ndowooza y'omu ku ttiimu yasooka okufuluma NRM nga twakafominga ekintu kye bayita people power even before National Unity Platform. Shakira Nabagaesera yali mukyala we NRM eyo mu Kawempe, era mu Kawempe wano we tuli naye we yalaba Honorable Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe ng'egimu ku miranga gyakubira bannayuganda kulaba nti bayimirira ku mazima n'agamba era yajja n'abakyala bangi n'abantu bangi abadde awangaalira mu kibiina kya informal sector ekitwalibwa chairman Nyanzi Fred Ssentamu naye bambi abwatyo basobodde okutuva ku maaso abajjukira era Hajjati Shakira Nabagaesera mu campaign trail kumpi buli district yajja n'aleeta bu voters guide okuyigiriza abantu batya we balonda na butya we basobola okutikinga akalulu kaabwe n'okukuuma akalulu kaabwe. So mbeera ya nnaku nnyo mbeera ya nyiike. General Sauda naye waatuukidde ndowooza. Okay. So oyo abadde Sita Kange Mukisa kansala wa Bulange B. So wano we tuli omu ku bakomanda ba NUP General Sauda Madada era nga ennaku zino ng'aweereza mu office eya speaker wa KCCA amaze okubeera nga atuuka. Jeno ng'oyongobedde olunaku olwaleero. Shakira abadde mukwano gwange ovudde nti munnakibiina munnange abadde mukwano gwange ng'omuntu era emikwano nsigaza gwe na Abbe gyonna gigenze egyange sikyalina kati. Enteekateeka eri etya sofa ebyokuziika? Kyagezaako okulaba nga tutambuza buli kimu. Okay, oyo Komanda Sauda Madada ne Sky Soldier ekabana kiri wano ona asitudde abanene n'abawanvu n'abampi. Komanda wakati sebo twakusomesa eddaala okuva lwalwanirira abantu nova mu kubalwanirira n'obafiiririra ne bakukomerera kati sebo tukyakuyita Sky Soldier lyokka twakongeddeko erya Komanda kuba kati oyina ejje ly'oduumira. Mbeera ki eri wano sofa? Zeni munnaku yamanyi kubanga yabadde mama wange abadde mama wange mulamba mbadde nasigaza mama wange mbadde nina ntanvudde ku maaso naera kuguma bugumi. Wasemba ddi okwogera n'omugenzi? Nayogera naye naku z'omwezi zalinga 16 ogwokutaano yajja nkyalirako mukomera ekitalya so nali mulwadde nandeetera eddagala ery'omutwe omusujja nagenza okudda ne baŋŋamba ali mu kkoma era saafunye vibe nga singa abantu batandise okundaba naye kosita baŋŋamba nti mami mulwadde kolo saddamu kufuna vibe esanyuka tolamu tebanana kundaba bagamba nekwesa. Of course abantu bakunoonya tebakulaba naye nga mwendi naye kuba embeera ye ebaddengawo nga mami waffe mulwadde abadde mu kkoma nasosola kubeera happy kubanga omuntu abadde mulwadde abadde bubi. Ndo kulikayo mukomera navuddeyo. Kakasa abantu nti wavuddeyo era ekiddako kyeki tutandikira wa era wetwakoma tutandikira wetwakoma tujjukirawo bulungi nnyo erina otutandikira mujjukirawo bulungi oba mugenda kweyongerezaako abalabe mubasanze wetwatandikira wennyini kubanga twali ku kinyosi era tetulina kivaako. Okay. Tetunava ku kinyosi wennyini wetwali. Okay, oyo Sky Soldier era nga wano we tuli mu parking yard ku lwa social distance twagala nnyo ate kubeera nga tutuuka buli wantu wonna naye nga tugenda kusooka tuveeko katono nnyo era tugenda kubeera nga tukomawo.